kigambo obeerawo omanyi abantu abali mu mukwano bamanyi okubeerawo ne bageya abantu era obanga olina omwagalwa nga temuweba kakaawo mu kiro ne mugeya buli omu ku mulimu otandikira kwa sikaali omaliriza oli ku CEO nga nawe banakukyawa era naye akuddeko n'omupya bakugeye the same thing no bayinza ate kati ekyo kya busiru kiba kya busiru no anti nze bwemba ngeyabako wakazi bange it has nothing to do with our relationships ali mubeera ne mutugeya tubagenda nga wabula babe omanyi Diana leero omwana yazze nga asize omwagala ozanyumire nga tanyumye nga ne Diana komulaba Biro chibasiga blue. Kashite basiga red. I know. Nena kunyimiza abewa. Abulako bukikira byo mwala gwe nagamba gubaita Aisha. Yabade so yaguze fruits nazireta. Nzisalya nawe bintu byabala bala ne bimanyiza you know. Yena lajja nayogerezaako. Naye kati ate bwe tubanga bawango bayali kati now my man yali bawo. Ya kucyankalanya. Musowane mwegana na kunyimiza atakwata no mwana mugato we watanisa dio kwogera naye. No, I know. No gamba kuvadia ha? Kuvadia saga kunyuza mbozi zange nawe. Kati obitadde mu feeling. Tokajjukira kabadde kantu kati. Ndaba wa mentioninga ku muntu ati ddala gosinga okwekengera manyi bakazi kati bana bakazi babashafa baba tumanyi. Na shafa wanyumyako hafi. Mukazi natumbira emboze badde nyumya ne gentinga sawa ne baluyombo nagano kunyumiza ebintu ebyekisiru kati ebijidde mu mukwano ngakabadde kati onako tugenda kwogera kubeera omwagalwa ali manipulative bintu bingi nnyo abantu bye bakola naddala mu mukwano abaami of course bageya nze nali sikimanyi nti bageya nageyeza dda nasala n'ekigambo okugeya kwandibadde okke naye okuwaayiriza kuba nze keza mwezijja nekugeya nti keza yambadde bu earring nati okuwaayiriza okusala ekigambo kyekibi kyekisingayo obubi okubeera n'omwagalwa nga omanyi kino ekintu kirimu emitendera mingi nga tujja okujja nga tukyogerako nti omuntu asooka okugamba dane nga tone boozirekawo its okay tewali buzibu naye n'ozirekawo like you're fine n'ozirekawo ne mujja enkya ne muva kantu katini nnyo nagamba ozirekawo otya nze nali kugambyeko olaba oddugaza n'ennyumba yange like kintu kyabadde kitono nnyo ne muva ku kintu kitono ne kigenda nga kigejja so olunaku lwaki tugenda okwogerako tushani mpozi mwaka mpya olina okwewombeeka ennyo sinagumanyira naye nga tukubuluzaako omulungi wa kasukaali naw ani akubira ekiro guno omwaka mpya njagala munteeke mu ssaala zammwe teberako temumanyi mwaka mpya muliba muli awo tomanyi otegeera keep your fingers crossed yeah but it's good it will be very nice yeah it would sigwa omuzigo ne bakyala amatogera kupatana ali manipulative ekigambo manipulative nga keza wanyonyodde omuntu kigazi nnyo naye usually omuntu characteristics ezimu zetulaba ku muntu ali manipulative omuntu nga waneetikkulako ekintu kye kyandibadde kigambibwa nti kino nze alina okyetikka omusalaba nze alina ogwetikka n'agutikka omulala always ye erinnya lyaba alikipinga nga liri clean buli kimu n'akitikka munne n'ensobi ye gye yandikoze katugambe omukyala azadde wabweru n'agamba go wabindeetera omusajja ngazadde wabweru most of the times nti n'okwenda obwenzi omukyala omwami n'akomewako omukyala n'amugamba naye luli wakoma obwoti ne tukola boti n'atambula n'agenda bamukwata n'akameseji kwobindeta budakika n'obeera oyomba oyagala nze nkole nti ensobi eyali badde eyeyo okwadmiting nti okay kituufu naye kuba mu mutima nagana nakola ensobi nayenda basically actually okyogedde bulungi omuntu atalikkiriza nsobi ye ku nsi kuno we are all human beings that imperfection makes us perfect naye omuntu atalikkiriza nsobi ye nagamba kati kakati ayinza n'obutakkiriza openly because man asajja ego yabwe tebakkiriza kukkiriza nsobi zaabwe naye omuntu ataliddako ne yebaka ne bukya ne buziba nga atakkiriza nti guno gwo gwansinga yoyo gumuntu actually that is the best definition of someone who is manipulative nga yajja beera wagamukanuka agambe sikiriza
talikiriza agamba okukkiriza nfa ngani nga takirabamu nansobi so omuntu ng'oyo mukama katonda muno mwe tusabira abasajja n'amukusuulako ayinza atya okumala bazadde bo bazze okuba maama wazze like ayina ekintu kyalina okukola nga ye ye natwala ne yesiga akazigo webale nnyo gwe buli kimu n'ofuuka mubi buli kimu n'ofuuka mubi and you're like ate bwekisanga nga kigudde ku musajja kibi nnyo abasajja bano munne kya katonda yabakola nga teboogera nnyo abasajja nti omusajja nga yakulopye ewammwe mu ngeri yonna bazadde baba bakumanyi mami wange ngakkiriza afi wange kino teyandikikoze naye because omusajja amugambye mami nkubuulire ekituufu kiri bwe kiti nakonvisinga mami n'agamba kale omwana nga layika yakikoze bawe teyandiyogedde kintu bwe kiti nga amukkirizisizza nti ddala mazima ga katonda hafi yakoze ekintu kino so omuntu bw'atyo kyokka olumu omwagala he's good at here and there ayina ebimu byakola ebirungi tosobola ng'oyinza okugambako bannono bagamba mbabuulire hafi nkubuulire omusajja ono ne bw'oyogera wati basobola kukkiriza bamanye ewaabwe mutuufu ng'abaana abalenzi bamama be babazibira waliwo okuzibira okwa bulijjo naye nga nawe okimanyi kisobezza omwana wange mulalu naye oli nga yekirininga nga amazima ga katonda tolina gogenda akkiriza kiringanga kati ng'omusajja wabeerawo nga akuba mukazi we nga mukisenga kuba abagenyi bebajja of course okibalaga ne bamwetalaba nko yadde ngatta ekiyenje twena bwogenda mugamba nti banku ne bw'onoogendayo mutuukayo eri akusikira n'entebe n'otuula nagamba ebbi nkuweeki kati gwe twena bw'ova mu kigambo gamba nti nno bankuba lekwedagamba afulumayo n'asiba essuuti ye n'alinnya emmotoka ye nakugulira omusajja muyonjo nnyo eno society yeyo omuntu alaga eno mu society mbu everything kiryoke naye nga mukazi wattu osula ku ntijjo bw'aba mukazi n'alaga nti buli kimu kiryoke afukamira n'ofukamira nga abantu weebali naye mudde waka mwembi naye I think the best way to deal with that person ebiseera ebisinga gezaako okukyaza bw'oba olina omukisa ogukyaza kyaza ku bantu abawera oba ne bwe baba babiri ng'obaddiŋŋana okubakyaza nti luba olwo ne bakiraba that is the best way because onoonya bujulizi onoonya bukakafu abantu bali bakyerabireko balabe omuntu gwoyogerako because you need help and help togenda gifunanga olwana weka mu bintu ebimu naddala ebirimu obufumbo oluusi mulimu n'abaana bagenda kujajinga because otambudde n'ovaawo n'ogenda but you need trigger eyo egenda obbalaga nti omuntu gwendiringa naye ekika kyekino si mwangu yes nti n'ekirala ne bwogezaako omuntu oyo munyiriza mu bantu kangeze mugenze wa mami nyazaala n'ogezaako obbako kyomukola intentionally ogezako kubanga ajjayo busungu abamu bamanyi obucontrollingira mu bantu kyatasobola kukolera walala nti onoonya trigger onoonya kimunyiiza abantu omwabye mu bantu at the end of the day naye kyaza kubawera era luba olwo ate make sure basulawoko ennaku zaabwe eziwera era bakomyewo luba olwo ebaayo kye barealizinga ne bakira because I've seen this before era naffe tulina gye twabeera nkeeyo nga tugamba tatasobola bambi wamuwaayiriza kibalanga n'omutunge waka tugeze omwami abantu bamazeewo ebbange waka tagula nva tagula ku kava bamaze waka maybe n'omugaati tebagulyangako lwalabyewo abagenyi n'aleeta omugaati mukene leeta egundi yange oleeta nogamba banze embeera zaabwe ate era ekintu ekyo kitandikira ddala ku muntu nga yeetalibeera na trust eri bantu maybe for example maybe relationship gye yavaamu ng'erina kye yamulagako bamwendako oba bamuyisa bubi bw'atuuka ku ggwe innocently n'omwagala n'asooka essimu yo n'agitrackinga obubaluwa butuukira wuwe phone calls zimuwasigino kati bamukubidde kati oyo wabeerawo intention waliwo kyabanoonya omanyi ebintu by'okukebera essimu z'abantu obaako kyonoonya and eventually most of the times omuntu oba ndooza omukooye because era kyoba onoonya oba ojja kifuna munnange nedda kati ako kakodyo nga omuntu abadde alina byakola nga naye tunamukwasa n'ogamba naye kati nja kgenda mu ssimu ya test mbeeko kyenzulamu ako just kakodyo kagala proof separatinga na muntu naye omuntu aba talina kyali akoze nga ne relationship erunninga bulungi nnyo era nga mweyagala but because gye yava teyamovinga on teyahiringa najja n'agwa mu ggwe ng'omuntu omwagala
trusting rather kati yena jena insecurities mu relationship nagatte essimu ye kuyiya naberanga buli kimu kyogira okola buli kimu kyo communication buli kimu agitegeera n'obanga message eri pure y'aba girls ne bebera ba boys tulina olimi lwetukozesa nze mbera nempita Hillary mukwano kati imagine I'm looking for him ne mwezi akabaluwa mukwano na handiko nonyereza ku Hillary nena behind your back aba bantu batwe batandika natandiko mmere ekiruyi wamugamba ngenda ku mulimu oba nomugamba Hillary bansuddeko wano yaba Hillary bakweche nanti alaba kati oyogera ne kwefu kwefu oli otya mukwano bade ngenda kujja muletaka ate kati watandika doyita kwefu mukwano olwono nga akuyambye akubuuzizza yeshwala soka nebigejja nakunganya obujulizi oli awo n'omuntu nesebo osula nansolo ekunoonyerezaako let me tell you wa FBI olaba n'abaana abato abaana baffe abato beetaaga privacy zaabwe togenda mukuba bifaananyi ng'ali bwereere okiteeke ku social media lwaki oba ogenda mu ssimu yamu togenda kuyingira mu kisenge kyomale gayingire jega mami yes let me tell you mu bulamu obwa bulijjo Diana mu relationship kankubuulire okubeera n'emirembe ku trustinga muntu singa simu tezaaliwo singa tezaaliwo tukigende like that I have to trust your word you have to trust my word era mu abantu abesiba ku masimu kyemunoonya mujja kifuna nti bwenkukubira ne mugamba babe oliwa ambadde wano ku masengere okay oba tali ku masengere it's none of your business yasazeewo kulimba kyekyo ayina ensonga lwaki akulimbye thank you tukifunemu emirembe naye oyo ye muntu alabyeko ebiwera and I would love everyone to go through each step mu bulamu afune ku experiences where experiences zituyambako okugatta ebintu ne weezuula noga kati okusinza ku byendabyeko ne byentegedde kampumule kati kaneewumuze n'omanya nti okusinza ku kyenazuula ogwasooka nadiringa nakyo bwenti kyenaddako nendiringa nakyo bwenti now how best should I deal with every other thing that has happened to me n'omanya ekyokukola so ebintu bingi nnyo betugamba abantu oba omuntu by'omugamba n'omugamba naye omanyi nti kino tewandikikoze because talina kino zaako tagenda kuwulira ayina sooka kino zaako alyoka ategeera so kyogezako okubagamba kituufu naye nze nsaba buli omu tambula olugendo lwo era bw'olituuka ng'oli wakuwummula ng'essimu olina ozzeesonyiwa ojja zeesonyiwa eryo naffe abamu abatali zeesonyiwa nga kwolifiira balikusanga okanudde amaaso nti obadde kikebedde musimu y'omusajja munange gufuuka muze okebera essimu y'omuntu never stops toweebaka mubeera mwebasa okukutojja essimu mukama akuveemu ogimpeemu eddakiika 2 just oveewo mba nafunye edda buli kyenjagala because otuuka ng'oli mukugumu abateekamu password mukwano bw'omuvuira mwayina you learn how to go about it because waliwo abantu abamu FBI gwe mulimu gwe kati waliwo n'omuntu oyo yennyini omulaba the more gy'okoma okwata omuntu ku ssimu naye gy'akoma onnoonya obukodyo obusingako ku bwamukwasa ogwasooka kati kitegeeza advancinga technology nga naye bw'advancinga kati muli awo ba IT guys in the house olemererwa have you ever been there when you know there is something wrong about someone naye nga tali kubuulira naye ng'olaba lwe kitali kituufu tulina omulamu gwe twakolako lumu nga tugamba akapiira abasajja abali addicted ku kapiira omusajja n'aba nga kugamba mbangenze mu kapiira mbangenze naye ng'ogamba oba yazaala bweru something isn't right kati nga abantu wokka woyinza okijja kuba n'emikwano gyabwe teri ayinza kubbirako n'ogamba ekyo wokka wenyinza okijja kaabe mukazi simu noga kati simu eno ngikoze ntya nokwata password esooka noga kati ngifunye esooka n'osooka n'ogifuna n'omanya okene mu WhatsApp ayinamu naye n'ogitegeera mpola WhatsApp aberamu ne password mukwano message gallery WhatsApp esimu ogendamu ng'erimu password nga 10 kale ebikufulu biri kuli nga buli wamu waliwo ate mu WhatsApp n'ogiyingiramu ate nga buli muntu ayinako era gundi password ye kuliko kodi olimba genda bwonyiga kulinnya hafi genda mu hafi yali ne hafi yennyini awo wennyini tabaawo wano omukozesa WhatsApp ki wano nga taliiwo hafi wano awasooka nga yeewo hafi alina kodi alina amaanyi matono anyway nkugambira nti abantu ekikutwala eyo yonna to go an extra mile to do that kitegeeza nayo byokola byekusifu nnyo oli mubbi kweka nnyo omwagalwawo kati kimpaliriza okuba nga nzuula kyennyo if we were seated here nondaba nga nchattinga kangeze n'omuntu ngani nga Shafa oba Hillary nogenda olaba Hillary ani oyo enkera wali ogenda okebera mu simu ya muno nga Hillary tabangawo n'ogamba kijja kitya kino kye kikuwaliriza tuse ntegeera
inti omuntu ono byakola bimpaliriza tu deep digger big and see n'ogamba kati kankebere ndabe iri ddala ensonga ki so yensonga yetutwala mu masimu g'abantu naye oluusi bambi ati katulaba nti oyinza n'okukebera ng'olowooza nti nno tugeze keeza aliko keeza naye nga kuliko kigozi ne kadooti kubanga naffe we have friends abatusevinzeko amannya nga for example yani nga era kigozi Hillary nga tusevinzeko kigozi Hillary naye nga igwe Diana inga gwe happy naye nga nakuteako nakamanya bina obimanyi era mukwano gwo nakugamba nti nani wadde example naye ajja kuntegera oli nga yasebyako erinnya ly'omu era nga oliweekuba gwe atudde naye oba omanyi koodi ate nga gwe patana baabwe emirulu gibaali kati kyakola akwata keeza namutekako erinnya eddala neddala namutekako erinnya eddala kati nze buli we tuba twogera nga bawa bakubuuza bane Diana ali ati anogamba Diana nokyusa wanajja musimuno yewe enamba ya Diana tabanga namba kati kyokola te best friend nange obwenzi buli muntu ebirimu mingi best friend wo kati kangeze nti bwaba ono ye best friend wange ngenda kumukwata erinnya lye erya Hafi muteeko nakamanya erya Hafi inditeeke ku muntu oyo ankubira amasimu so that ne bwakuba obudde obw'ekiro ddala itizo Hafi oba ngamba kinaye naye atawanya era nagamba mukwata oba anja mukwata ku majala leka ine ekiboozi so emirimu mingi nnyo esimu kati nomala okola ensobi n'ozuula nga Hafi ye kigozi Hillary omutuufu okutandikira because ondaze obutali bwesigwa obwesimbu ekisembyeyo so bingi bannange so ebyo ebintu ebimu bwe bityo mbadde njogera kebireetera omuntu to take you back omuntu oyo ali manipulative ku nsonga zino zonna ezibaddewo ziraba ne bw'omukwata nga byonna yabikoze gwaba omukyamu ekisooka esimu yange okebedde yaki ekyokubiri gwe yabindeetera obikola ekyokusatu era gwandeetera okwenda tokyampa budde kati ye muntu gweyogerako oli ali manipulative nti n'ensobi ezize talizikkiriza eva alaba nga gwe musobya ate naye aba amanyi amazima ate omuntu ali manipulative they'll never ever in their life say sorry ne bwali bayogedde sorry olabira dange emulumi alabika agikimye Roma ajetise agitadde mu air ticket sorry mumenya ne wajogerera si mu relationship si anywhere omuntu ali manipulative ye muntu ali willing okuluzinga buli kimu kyalina naye nga takkiriza nti gonzi onzikiza n'omuntu batamuyita narcissist sorry if you it's okay but yo inti nebamba mwekyaye okumanya omuntu ali manipulative nemba mwekyaye inti azze kwetondera era asigala anenyagwe singa nno tewakola bwoti nno tebandituseewa azze kwetondera agansaba kunsonyiwa naye olaba buli wakola bwoti ye muntu oyo agamba olaba kakati ebyo nze byenkuba essimu n'otakwata singa nagikwata kasinga ne wano tetunnatuukawo olwo nno awulire kati obulamu bugenze bwotali se mulimu abaana besinga abaana bw'oŋŋamba sorry yokka obutuka sorry yejja ekwataganye n'agantu ono se kakati biki yonnange emumenye zitowa sinate yali maama wange nze sinate yali muganda wange oba kale baneiba we baleeta ebizibu era kale olaba era naye tewandigenze naye asobola okuwayiriza ekintu sorry naye I know oyogeddeko nazisiti yagamba omukazi nga ne banyumiza bamanyi omuntu aptuze nagamba yayingiza omusajja mu nnyumba yange akuwayiriza ekintu kyoteri yejjako ali natosobola ye muntu ajja bannange ayina engeri gyayinza okufuna abantu n'abatuuza nabagamba Hafi omumulabiraawo ate ne mumukkiriza mumulaba ne bwagenda ku makya bwati mu studio eyo gye babeera obudde bwe mmala nga temunagenda kumpewa kubamu akafaananyi nti wakovayo 11 n'amanya ene sawa emu wano 11 nga temunagenda baba bakola ki baba bakola ki n'agenda ku mulimu gwammwe asikali n'amuwa ssente amubuulire ng'ani wanajja okukimako sawa mekazi ofuluma gate ate tumanyi taba manipulative to only you but n'abantu abamulinayo ye muntu ati asobola okujja ng'amanyi we are best friends nakwita kadde najja atuyemu ekyeggulo
natandika okwagala okujjamu ebintu ku mukwano gwo nakema n'owulira obusugumu omuntu akukema ku muntu ng'owulira naye ssebo ye ng'ali okkeeta kulaga muno waliwo n'ensonga big deal naga kati ndowooza mubeereyo mu girls night nakozesa ensobi ayinza okutrikinga nga mukazi waali awe naye waka nandikamugamba kakati nakubira essimu abantu bonna naba owninga bwati mukasaako zaliyo omuntu gwe mmanyi paka nakati kyatulema okutegeera whether ye yali mu nsobi oba oli yali mu nsobi because omusajja abagamba kirala n'omukazi ku myaka gyatuuseko naye abagamba kirala nti reach a time nga kyatulema ani mutuufu ani mukyamu bo bembi babiri kati buli omu yamanye nina gwe mmanyi kati nze omuwala nali mumanyi omuntu gwoterawo omukono ne bagutemako toddanga yadoteekayo olwala njagala okubuulira omuntu gwoteekerayo omukono tolina mukwano gwo gwoteekerayo omukono janati tosobola muteerayo omukono nga kino teyakikoze mulimu byomanyi ti bino yabikoze naye bwaba yakikoze era omuteerayo gwe n'ogamba kino kyo baguteekayo kati nina omuntu gwe nsobola otuteerayo omukono nga mukwano gwange kati nga bbaawe yagamba bazadde b'omuwala abamuzaala ebintu nga bazadde tebasobola kugamba nno nga bazadde be bampita ne baŋŋamba yogera amazima nentuka nenkaaba n'amazima kale ngamba bannange naye nga yakakasa bazadde b'omuwala era nga bo bakkiriza muwala waabwe yakikola yoyo omuntu asobola okukakasa omuntu omulala olaba ekyo nga bw'okyogedde at some point nogamba naye katonda vaayo at this point vaayo kale I don't want this relationship anymore that is vaayo laga amazima how can my parents oyo omuntu ngoyo gwogambye oyo ali bwatyo abantu abo babi nnyo in that making sure nti side eri endala eri ku ludda lwe he does whatever she does whatever it takes wekidda ku side z'abazadde baffe omuntu ayagala muzadde wange nange ajja kunkwatako nange njagamba olaba yagadde muzadde wange so kati bazadde baffe omuntu amutwalidde ebintu all that bwatuuka wali newaka obwatafukamira afukamidde yeyazaakoze emirimu omusajja agira banayo n'omusajja alina empisa n'omuwala alina empisa kumbe gwe tamanyi kyoliko nti in that omusajja ne bwanajja n'agamba nti Diana tayuza bintu waka Diana anvuma yanoona ajja ne wano n'asiimuula ng'ate mugenyi erekeraawo nawe owaayiriza nti gwe ofuuka omubi ye n'afuuka nga matabuta na ne bw'oba oyogedde ekintu ekituufu I swear natabasobola kikkiriza ojjukira omuntu gwe bakuwoningako kati yooyo typical character eyawoninga oba gwe bamuwoningako sorry ono yangamba yajja kulya eyo nsolo typical no as in someone it's not about civil relationship simuki real ne bw'abakyali ne bw'abaani mu bulamu bwo obwa bulijjo kyekyo omusajja omukazi gwekitwale nga bw'okyagala typical real mu bulamu bwonna obwa bulijjo nti agenda kujja gwe aŋŋambe nti happy oyo omulaba kino nze mbeere nowanga ale nakuwoninga nti tomugamba ati omanye tereka ekyama nga omanyi watereka nogamba bannaye how come how dare how goes naye luba olwo nogamba naye kaneveemu nogenda ewa hafi naga nange byennyini bye bakugamba nange bye baŋŋamba anaye enseno byennyini bye bakugamba bye baŋŋamba kati mwenna nga mwali mwatereka kati ye wiina naye ate bwe kiba twali bisuubidde mu basajja relationship eno eyo yes but mbulamu omuntu amanipulatinga saako yonna because ekikulemeseza gwe mukyala we okuba nti abalala bakukkiririzaamu ye neeyisa ye eri abalala ne byakolera abalala they want to be like yasoko okwagala okugamba abalala ebintu ebiyinza okubanga kwegamba yalinga ebyo bono gyotyotereeze nga ye yayonoona alogayige manyo bayawukana ne tebayawukana bafuna misunderstandings and the guy was like waliwo omwana let me step out for a while and then chick ngakubira bazadde nga yandeka mu nyumba kino na kiri gaye bamukubira nga akakasa ati abeerayo jendi ngako akakasa bazadde b'omuwala nze jendi era nzizeeyo
mwezi gumu nizibi omulanga mami jangu oyo labe Kampala guluza nimba nemwahawuka muyangamba gyali banne mwagala kunsubula ddala and then the respect our parents gye balina abantu basajja baffe oba n'abakazi baffe babalowooza oba ye kati then omuzadde bw'amala okujja n'ayogera nabo bonna namaani agamba okusinza ku muwala byeyankula nekisaga muswaza gy'oli nenga ye musobya nagamba akusinze muwala okusinza ku byeyankola nali ndaba ng'okuzzamu ebyo okutunuza byebyo pressure ezikuluma sukaali kugamba nkubira nako namwamba mikuteredeka kukawa $5,000 awo mami n'agambye kiba kino e Kampala bali bulungi nanti kati tali lwakuba n'okanya mugamba nze sifuna za matawasibwa nga te ffe yatuwadde nampaatano gwe $2,200 kwolwo lwakuba nkyewaka wagamba mami nabadde mpitayita neŋŋamba obeeri taaka ekaddi waliwo taaka gye ntisejjaawo n'omukubira omunyenya munema abankubya gabakuba batya oneyakatukubira tunaawe ate guma katukole ku ssente temufaawo tukomawo